Banange yakata tujibuza just happy birthday tugendera Martha Mukisa wange. Neyaziza nyesewo. Myaka 16. Si ebiri. Ndino ebiri obo igabizi kugira nawo. Era tumpulira. Kati olova X tuba tubalaba meka ku myaka ebiri. Si nayo yali. Buza kuwuliriza Simba Martha Mukisa. Mbalamusizaako abatuuliza ku Radio Simba. Amanya nze Martha Mukisa atasaaga. Akakantu wakajja wa nkatera nnyo kawulira mu nnyimba zo. Akantu nendoza Mukama yakampuliriza yagenda okulaba nga sisaaga. Ate nakakoleredde. Okay. Kubanga okufuna ekintu nga gye bayita kodi mumaje okufuna kodi. N'okubeera ng'ogikoleredde. Okay. Ne bakutuma field marshal oba ne bakutuma general oba kati ne bakutuma sisaaga. Apita sisaaga. Kati waliwo akayimba ke wakuba ne Eddie Awake bayita netezi. Yes. Kati tofuna nga yakutegulula. Nkyetezera ndi wano neteeka ne agenda kwetega. Ate weetega nzija. Nzija mbadde nakwogerako wano ne Baza tuli mu kujjajja wano Bukoto bwe nva mu studio nzijaawo. Yes. Tujje naye ku babiri oyinza kutwala kaani. Nze obaye. Mbalize asinga okuleeta ebirabo. Waje? Asinga okuleeta ebirabo. Wetwala. Macho ekintu kino kisusiza. Sako mulina ku projects zokoze abawuliriza basimba bazuulire. Projects nyingi. Projects tulinawo Sebo International Local, Exiwo, Tebatuchawa, Bize, Sango. Kati tulinawo n'ebikola ennyimba empya waliwo ne Wakigula. Nyimba teziri nyingi nezitayogedde. Sokoleke ntwala omukisa guno kwebaza Martha Mukisa. Yes sir. Webale nnyo kwagala Baza bulungi nnyo. Ekyokubiri sooka nga tetuna bagenda wa Baza. Yes sir. Nalabako lumu strike ku YouTube yo nga oluyimba lwo lwa neteze ne Eddie Awake balucyankalanya. Kyekyali waawo tusooke tuddeko ku bikadde. Ebikadde washe tubiriddeyo ddala engeri gye biri ebikadde. Tubireke kubanga. New girl, newborn. Ku birthday ye tayagala bikadde. Abatajjabi. No birthday nemye. Kubeeriko n'amateeka. Banange kale katwala omukisa guno nfukamidde. Banange omwana abadde akabanera ebbanga lyonna. Yes sir. Bwe yaŋŋaye nti omukwano gwalina gukutte n'engukwa Martha Mukisa ne nga kyekyo. Yes sir. Ne mubuuza Wakigula n'akiggala n'agamba omwana yakiggudde n'akiggala. Yes sir. Kati mpimpimpi wavudde ku lujja omwami gwe tulina ye Baza si kyekyo ebya keizi byali byalwali ensimye sebo tulina kuyongedde kaawo ye nanti abambejja basebo osiba beautiful ate era Katonda yatonda abakazi nga abasajja ffe tulina okukola ki obabeeramu so kati byonna byoliko kakosi tongira nnyo ate kati kankuze ku mpewo siwula abantu tonsinikira nnyo siwula bawuliriza basimba nenga mwana bawuliriza balubogole pologoma eddembe akabi nnyo omwana mwebale kwagala Ugandan music ate era mwongere okwagala Ugandan music mwana naffe tuli obbawa bimwagala owulira nze mwagala nnyo mwana soko mpemu kali onina lero bwonkutewewo onina lero nyweza obugalo tobujjaawo nkusiibudde papa singo sirina gamba naye Martha Mukisa twamufunye tetukyali singo ennyo kale kisinze olina kyowulira mu background wano okiwulidde akayimba kanani yakakoze akayimba ako omwami Baza yatandika foundation yako nakunoonya yesebo nasaba management tukole wamu yawe natukayo mu studio netutereeza netukwatagana bulungi kwe kulufuula nga we mulisebo naye lwanyumye bambi mwebali kusimba waliwo wano wayimbe noga my boo you so sweet my soup nenga wakayimbi otya my boo you're so sweet like soup
Supu oli so sweet. Wasukuruma so good. Martha nkubulireko ekituufu. Yes, sir. Olina eddoboozi eddungi. Webale kusima sir. Yimba bulungi. Yimba bulungi. Ate supu ogenze n'omuyimba n'akyekyo. Kati video ani yagikoza? Roni yakubyemu. Baza ngambye Roni, producer Roni yakubye audio. Producer Roni yakoze audio eyo. Then Ziga Fix not shooting a video. Era video jeri ku YouTube abanonyo oluyimba bagendeyo ba. Manyi tusose kugeya wano ne baza byonna n'abingamba gye mwesanga. Eyo najje yamwakigulira ne mukigala. Yes sir. Ati awo tukyalina kyotulimba byonna yabyogedde dda. Kasamba ngatampayiriza. Takwayiriza kwa kati omuntu bw'aba akwagala ate aba akwayiriza. Sibangu. Waji? Sibangu. Okay, Martha ajagala kusibula. Bubaka kiwo sindika ku mazaalibwa ago eri abawagizi bo at the same time otubulire na kikicho zaako. Nakulabyeko walutalo. Yes sir. Wabaddeyo? Nabaddeyo nnyo sir. Webale kuyimba. Na wali omu kubayimbye live? Yes sir. Mwana tuwe bali kweyigiriza live yasabudde abantu eyo katabagane n'okuyimba. Webale kweyigiriza byonna kuba ne studio zikuba bulungi. Webale kusima sir. Akwambaza mugambe yebale. Ninawe nkusanga nenga wewa. Masa Mukisa webaze. Gwe yambaza gwe kenyini. Webaze sir. Okay, mugambo kyo busemba ku mazaalibwa ago n'obugambo busemba eri abawuliriza bali bagula Simba. Njagala kusooka okwebaza Simba mwebale nnyo okunkubirako kana akasimu ate ne kugumiikiriza na twogerezeganye mwebale nnyo. Then njagala okwebaza bona abantu abampeereza birthday wishes management yange Black Magic Entertainment ne tweyongerayo mu ba celebrities bananga bawishinze then aba TV abenjawulo aba radio abenjawulo bani team Martha Mukisa team Sisaga mwebale nnyo bambi ate ekisingira ddala ekirabo bambi kyemupati kuno omwaka kofagira nakola ki nakwagala nnyo muziki wange mwebale. Mbadde sigenda kuddamu kunoonya engeri gye byekyanzeemu awo. Naye neetegeeza abawuliriza nti singa Katonda akikola ku nsi abantu bonna ne bafa ne tusigala mu nze ne Martha Mukisa n'aŋŋamba ojjukira kye wankola ku birthday n'otankubira simu. Olaba bwe nfa amaluma nga ku nsi tusigaddeko babiri ffeka. Okitegedde nno nange. Naye nga weebale nnyo sebo. Kale weebale kwogerako naffe Martha Mukisa tukwagaliza birungi byere. Tusuubire konsati ddi? Inshallah. Omanyi kati zifuuse buli omu awanika. Ate wano ndowooza mwaka gujja. Nange lulibo olwo. Yes. Okay. Baza ono lwaki wamuwadde kolabo mangu? Ogabagaba nnyo oba walabye ng'ali talented? Baza ayimba bulungi. Ayimba bulungi? Yes, enyimba ze ennungi. Ate omuntu wajja n'abatuukirira ng'ate in good faith. N'asasula ne sente n'akusasula. Why not? Why not? Lwaki tuba tetukolagana kubanga music ono kitegeeza kino tusa kimu. Kuyambagana. Yes. Okay. So ate n'oluyimba lulungi nnyo. Lwalungiye n'embuzo baani yaluwandiise bannange. Oluyimba luwoomu. Buli omu yawandiise bye yabimbye oba? Buli omu yakontributinga bwe yasobola. Yes. Kasuupu ako kannyumidde nnyo. Era bwe naakusanga gyonna gye nkusanga backstage. Omanyi twatambula nakusangako ebukuya backstage eyo mukyala. Mukyala eyo nga nyimbira abantu nga tugenze kuyimba byafeeya. Kati buli bwe naakusanga ngonyimbira my boo you so sweet nga suupu. Ne bwe nnyinyuka kati Martha weebale suupu antwale ekapaka. Mukama bakomi. Amin.